bwezuula ekyotasobola mutima n'okimanya ekirwadde ky'obutezuula wano kyekirwadde abamu ddala ekisinga otubonyaabonyesa bannange ne bekibeera mu wafumbo kasita teweezuula ddala w'olina kkoma bw'obeera musajja oba ojja bawasaawasa tebw'oliba omukazi oba ojja kubona amalya ze bannabyabufuzi bangi bendabyeko bavuganya bagwa badda tebaweera balema endowooza y'obutezuula basaasire tebava batava ku pawotipekazi bannange ne bekubeera mulimu oyinza okulekawo gwali kuyambye ng'owooza ngusuddewo tekufuna nga so oluusi kivudde mu butezuula bannange endwadde y'obutezuula mbi nnyo ebonyaabonyesa abagirina zikuba nkyerabirako nze kennyini okwesiba mu kibuga kyesifunamu laba okuva nenajja 87 ebbanga leetoolodde naye balirira tewaliwo entadde kayumba w'ensula n'emmere gyendangulangula eno mu kibuga abooluganda kyemmaze okwezuulamu emikisa egyange tegiriyo ku kibuga eno kaneddireyo kabunyata mu kyalo nkwate enkumbi nali mbirima nembaza nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino abooluganda sipapye kuva mu kibuga naye ŋŋenza okubalaabalamu munsaasaanya besikiveemu sijja kwezimba ensaasaanya esingako eyekabunyata mu kyalo igolaba olunaku nsasula emitwalo 2 naye mu nsaasaanya tezimmala yenna akubalira kinnaaleka ki Kampala buli kyoyo okufuna kya nnusu olaba nsasuza kabuyonjo meŋŋenda wanenkulakona tewabeeri kansooke nzireke kabunyata mu kyalo awakyali ku bintu by'obwereere Kampala ne bw'oba obulidde ekyokulya obulwa kusuula omune gwa muwogo wantu kyawatali wa sseruganda Kampala mukwano gwabe wa nnusu kati nze kasinazifuna kansooka nzireke kabunyata mu kyalo sijja kubeera ebambuulaganya bati bw'otunuulira yina yakulabanga musaba nkunga ne bannanga balemeddwa okwekolera ne mulobera mu kibuga tweddire mu byalo tukwate enkumbi kisingako konoonera obudde wano mu kibuga ekyokudda ku bananda batya tukisibe ku mpagi kasita gye tugenda waffe tudde mu byalo tukwate enkumbi kisingako konoonera obudde wano mu kibuga nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino Producer Juna ngenda okubalabalama emyaka giŋŋendako omulimu omutuufu sinda kufuna gwenkola yawo nsiikirira bucapati ate n'olumu buddiba awaka ne tubweriira ebyo ebyakaana tandika butembeeyi netandika okukola lyobagoba abatembeeyi mbuno tukyafuwaza ekibuga tugende tuddugazeeko ewaffe mu kyalo alunda era lyobangoba saagenda mbaddeko ndaketa wa baasi nesikira kiki laba zonna bye baziganye okukola takisi ne booda olw'endwadde eno yabaluseewo mu mbeera eno ofuniddemu ekyokuyiga era kunga bannanga bakyettanira ekibuga temusookanga kutunda ebibanja byammwe nojja osenge mu Kampala kibeera kya bulabe kati nze singa mbadde natunda nzuno n'ekibuga kimbodde mbadde ndagawaani naye omukisa gwe nnyina saatunda kaneddireyo kabunyata mu kyalo eno buli kalimu kenkolera kekagaana kitegeeza Kampala yambudde sijja kulinda kubbako okuba bipiira oba kunoonebwa nga nnemereddwa mukyala wange yegira osibemu ebyanguwa nga ne landiroodi tannatugoba oba toyombewo otera okudda mbadde kati mu biruma amannakaweesa nkutumidde nnyo nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino nesudde ekibuga kimbodde kanzireyo kabunyata akwate enkumbi nalima wagonva nnyuka ekite ekitava kusengejjero kifuuka wankino
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaya College Bulenga. Tusangibwa Nsago ku lw'ennakawuka, ku lw'empeereza ennungi tukolesa awa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions. Tukutuusaako ebiteeteeyi, kosaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet. Ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.